byabakama ozokola emisango ogasseeko omusango omulala. Byabakama olidde mu bannayuganda olukwe emirundi mingi. Byabakama gwatugamba nti empapula za National Unity Platform emikono gye baaleeta tegiwera. Byabakama ojja kutubuulira ba RDCs ne ba DSOs mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bajja batya okuba nti bafuna ennamba ez'amasimu g'abantu abaasayiningira National Unity Platform okusimbawo President Kyagulanyi Ssentamu wa President. Byabakama ogenda kutunnyonnyola one day, kino tukikusuubiza, guno omusango nno mukulu gusobola n'okuggisaako omutwe. Byabakama ogenda kutubuulira ani yakutte emikono gy'Abannayuganda ng'oli muweereza w'Abannayuganda ateekeddwa okubeera non-partisan, nga okutta emikono egy'Abannayuganda abaasayininga okusemba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okwesimbawo kuba President, n'ogikwata emikono gyabwe, n'okwata amasimu gaabwe, n'ogawa ba DSOs, n'ogawa ne ba RDCs ne ba DPCs mu bitundu ebyenjawulo okwetoloola eggwanga. Ojja kutubuulira baabifuna batya. Egyo emikono gyaweebwa kakiiko ka byakulonda, tewaliwo muntu mulala yenna yalina access ku mikono egyo. Byabakama wakutte emikono gy'Abannayuganda n'ogiwaayo mu mikono gya Gabbi, mu mikono gya Gatemu, mu mikono gya Galyake, n'obawaayo Bannayuganda abalumirirwa eggwanga lyabwe era abaagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyabwe. Byabakama ogenda kukisasulira ne bwe liba ddi ne bwe liba ddi. Byabakama njagala ontunule neno message njagala ekutuukeko. Byabakama tujja kukufuna. Ate gwe Byabakama tujja kukufuna ne bw'olibeerawa. Nabagamba this is a global village we are living in these days, or we are living in today. It's a global village. You can't escape from us. You can't. Byabakama okoze emisango mingi. Byabakama omusaayi gw'Abannayuganda guli mu ngalo zo. Byabakama akalulu ka 2026 ogenda kukafutyanga naye ku luno wallahi yenkomerero yo. Byabakama kiri erigwe akalulu ka 2026 kali ku mukono gwo ogwa ddyo, obulamu bwo buli mu mukono gwo ogwa kkono. Byabakama kino kiri erigwe kati kankikwanguyize era kankikuyisize mu bufunze. Byabakama wallahi nkulayirira akalulu ka 2026 kali equivalent to your life. Ekyo saagala nkulimbe, saagala nkulumire nkirume namu. Akalulu ka 2026 kali equivalent to your life. Bw'oba okimanyi nti Museveni agaba obulamu, futyanka akalulu ako. Byabakama bw'oba okimanyi nti Museveni agaba obulamu, nkikuddamu. Bw'oba okimanyi nti Museveni mukamaawo nti agaba obulamu, nkikuddiramu. Byabakama bw'oba okimanyi nti Museveni agaba obulamu, futyanka akalulu ka 2026. Ekyo nkikubuulidde.